naawe sagala obere victim Kadama unabiddwa millions 10 ate nga Pallaso avuddeyo n'alumba David Lutalo ensonga yino. Love Mercy wakukubibwa emiggo leero olwakulisa abaana embizi bibino nga weli enkola yaffe wano Kwanda Boy Eugene kano ka video madde nsabo kampeleka like kabene nga kasotambula katukire omuntu yenna sagala abere naye victim nasirabidde Hajat Kalodo agamba janga kulombereddwa enamba yawe sembero 67 mukubire abere nga kuyamba ye Hajat yeka yesigika wano mu Uganda kale katugenda mawole gaffe agalero omusajja amanyikiddwa nga Miss Saira wamu Mr Saira wamu ne Mrs Saira bavuddeyo bambi ne babono Kadama sente ze zonna ziyabadde akolera wali nga ali ku kyeyo nga bambi yabadde abateresa nga ko manchi nobeera Saudi Arabia ebintu ne bikwatamu oba nga sente zo zisindikira bazadde bo bazikola ki bazikozesa wabula katono Kadama badde abeesiga ng'akola ki abawa sente bamuterekere kati sente ze bamaze ne bazikozesa wono Kadama kabyeyogerere sempabulire ku bintu byonna bye nayitamu nga ndi ku kyeyo natulugunyizibwa ku last moment nentuka n'okusibibwa nenkomawo wano eno nyimbiridde abantu abo bampe sente zange naye mazima mwandibadde sayira nga nabaagala nga buli wamu mbatimba nenkuŋŋanya abaana ne bagaba ne mujoiningere Silas nga ngenda nfuba nnyo okugamba abaana mugende ku YouTube musubscribing ngere Silas nga mbalaza omutima omulungi nayitibwa mu bizibu ebingi naye mazima ne sente zange muganyu zimpa muziridde bantu mwe mugenda kulaba kaki mukwate sente zange muzimpe zemba banja zonna muzimpe nga sinnakola kiddako mumpe sente zange muli bantu babbi ku nsonga zaffe ziri eri ez'akasente ebyo nno nga mitadde mabbali Pallaso avuddeyo bambi na disrespectinga ani David Lutalo kubanga David Lutalo yavudde n'agamba nti no abo ba Pallaso ng'oggyeko bali ba big 3 wabula tulina okukola ennyo wabula wuliriza David Lutalo kyayogedde era njagala ompe endowoozayo asinga okuyimba mu abo abasatu buli omu alina kyasinga munne ne mu kuyimba ku lwange okuyimba obuyimbi nga ku bantu kuyimba oba sina kyogera wano abalala bayinza okukiraba obulala ongambe buli omu alina kyasinga munne kati kinyonye buli omu kyasinga munne Bobi Wine ali aggressive ate mupambanye tewali wamulema kuyita Bobi Wine Bebe Cool nenga musically Bebe Cool amusinga okay obadde kyatuwa kuchapa buli mbona bayimbi naye waliwo buli omu kyasinga munne Bobi Wine abasinga obupambanyi Bobi Wine mupambanyi Bebe Cool talekebwa mabega ne bwobofa tanyigirwa mutoke Chameleon yalina ekyenjawulo ng'ajja mu music wa Uganda ekitaliwo ye muyimbi ennyo kuva ku ddoboozi lye kuva ku style ya music bankugambe ki ojja kunfuna nkunyonyole bulungi okay because the reason I ask you it's bayina ensonga lwaki lwaki babeerawo nga bonna basatu weebali nabali bayina ensonga lwaki babeerawo nga bonna basatu weebali basudde Fred Sebatapa Okafeero n'abalala baalingawo baba mwami Kasozi baani naye bano basigala nga balina ebyenjawulo byabwe buli omu kasa mwekwata peya bwe muti buli omu abaako n'ekyenjawulo ze oli asobola okugamba Kenzo tamanyi kuyimba Kenzo ayimbye bubi bwati naye alina ekyenjawulo kye ekimufuula okubeera yakimanya akabadi kakamanyi amanyi buli omu yamanye pesa wanyiga akabateekamu mu abasatu buli omu amanye pesa wanyiga nange manye eryange ne good life yali emanyi wenyiga nani nomulala yena amanye pesa lyanyiga okusobola bambi kyatabuse wali ku social media nga Pallaso agamba ye teetaaga sala nga David Lutalo yavuddeyo n'abyogerera n'agamba mbuno ye abadde ayimirirawo lwakukola nnyo oba producinga music omulungi nga bano bambi adde yegeregenya nani ne David Lutalo ebyo nga mbitadde mabbali Love Mercy yetonze wuno batwale wabe kale mu musiramu gwa musamba batwale batuze ku muziki tulabe batebali gwalina obukakafu furufiga nti eyo yali mbizi bwekikuluma nkimanyi onoonya kutangula abasiraamu bali mu kusiiba ositula lutalo lw'abasiraamu sinalumba buyisiraamu
Nze nasiika embuzi yange nenjiteeka mu kabeji n'ennyaanya n'endisa abaana. Waliwo omujulizi nga ntema ennyama y'embizi. Waliwo ng'omujulizi ogambe nti eyo yali mbizi nze neezanyira comedy. Kakati njagala ojja ontwale onsibe. Okiwulidde ekintu ekyo. Njagala ojja ontwale onsibe etompa obujulizi wawe we nagigula omuleete n'omuntu gwe nagigulako. Saagala kumanyiira. Basajja musuulira nnyo abaana namwe bibagwana. Kaakati odaawo oli mu kusitula lutalo oyagala nnyo ngu bagambe ngu ndi ku Buisiraamu. Sinasitula lutalo lw'Abasiraamu. Full figure nzigyako enkwezo. Tomanyiira. Abaana bange balya mbuzi nze ndi comedian.